Yes, 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 Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Good morning, everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise the living God. Give God glory. He is the final savior. I love you all. More blessing. Thank you. Kansese. Hey. Oh, izalawo ku video ya Shyama. Shyama brother, kulikayo mukomera. Kulikayo. Ukomiyo, alabako oli mulungi. Oli mulungi Shyama. Banange, bana Uganda. Tuluna olabako Shyama. Shyama kumwamwa ye ayogera ko buli kintu yonna ate ku mutima ye amanyi amazima. Shyama afaanana mukazi. Tuluna olabako Shyama mulungi afaanana mukazi. You fall in love with a woman, otwalako waka, otandika kuwebaka ne mukazi. Mukazi atandika ku pretending. Oh, daddy, gana kufa, daddy, pola, gunuma, daddy. Ate museza game, kandi jeko che, neda, malako, kanfe kulumu. Kumutima ya mukazi amanyi biwoma, ate kumwamwa akaba, ono Shyama. Shyama, muyaya Bobi Wine, ono national anthem mu Uganda. Buli muntu amanyi Bobi Wine muyaya. Sigwe asose kugamba iko. Ate bana Uganda nakuzina abaganda baina amagezi yakufunya sente mu government. Wafe babonya wano kuklinde ngato yala chora tale. Wali mulimu mu government ya voerere. Omanyi kuyogera ko buli kintu yonna ku Bobi Wine. Minister, Presidential Advisor, RDC, DTY, you what? You get it. Ate wafe, ba Northern Uganda, abachori, abalango, abalugwara. Muje tukwatagana tuvume Bobi Wine tufunye milimu. Otwala kwa abana kusoma mwaka mmeka. Teri milimu, ate mulimu weri ya bwerere ya kuvuma. Papa nakuzina ovuma ko omuntu papa agenda kukweko motoka mulimu minister ya bwerere ya kuvuma Bobi Wine yeka batawanya ko mutwe ya papa. Waliwo ebigenda mu maaso. Njagala otambuze video eno ogitambuze etuuke ku buli gwe kikwatako. Njagala ebeere ne share mutwalo nze nkubuulira. Twavudde mu kusaaga. Abasajja baagala buyinza tebakyabuyina ffe tubuyina. Ffe tuyina abantu ate ayina abantu yayina obuyinza. Mpuliriza bulungi abasajja baagala buyinza basiteginze Dr. Kizza Besigye voice note zifulumye nga Besigye mbw asaba bazungu mundu bya bulimba baagala gezaako kukakasa nti Besigye kituufu abadde mu yeekera nga ayeekera Museveni baagala gezaako kikuteeka mu butwe lwaki voice note zifuluma era lwaki Katemba nze nkubuulira zizino kanku playing ireke emu edala ziringa nga mukaaga eno video egenda beera mpanvu. How do you know that not one opposition will turn on another? No, you see, as far as I know, Bobi Wine, his money is coming from the Brits. Who is funding him? Do you know? I think it's not had, that serious funding from outside. In the last election, I think got some money from the Americans only. Okay. Not the British. He also got some money from neighboring areas from Rwanda. Okay. At that time, Rwanda had issues. But you see, the one thing you need to understand is that the discontent in the country is massive and united. Under you? United. So they will be united under whatever is potent to do something. Mm-hmm. Previously, they have been united under me. Okay. In 2021, I didn't contest. I didn't get into the elections. And I told them the reason why I
that he's not serious enough to go all the way where we want to go. But his people are what you could call these followers. They are the same followers that we had. So those are, but I don't. In his leadership group, I don't see the resolve, the capacity to push all the way. They don't like to take the kind of risks that must be taken. Violence. Yeah. You have to take the risks, and I think some of the people he's working with are also working with the government. In other words, infiltrated. Okay. So, but my own sense and approach is that if we start activity, it will prompt all the population will support the activity, and whoever is shaky, not sure what to do, will have no choice then but to run. Yeah. Waliwo voice note endala ziringa nga nnya ng'asaba drone ng'asaba emmundu simanye ezikola biki leka nkubulireko still ono Museveni njagala muyiga ebyobufuzi njagala mutegeera obukodyo Museveni bwakozesezza ebbanga lyonna ono Museveni saawa zino akiteeka muggwe lwaki voice note zaafulumye kanka kuddiremu lwaki voice note zaafulumye lwaki ziri mu ba civilian waliyo kiwuliddeyo Bugundi yali asaba mundu bazungu n'osanga voice note ne muganda wange mutegeera olutalo luno bana abasajja bali mu bubadi bagezaako gwe kufuula nkugambe ntya bagezaako kulowoozesa nti ddala kituufu Besigye tayagala Museveni ddala kituufu Besigye alwanyisa Museveni bino bya bonogasiya omwereere nkubuulira era bannaffe bangi nnyo bajja kigwamu bano abawoza mundu nkubuulira emmundu naffe tugirowoozaako naye si mu nkola z'abano babeesigye Museveni atidde ekigenda mu maaso wali eri atidde kyetupreachinga kye bayita protest vote akitiiridde ddala kugamba etambuza vidiyo eno etuuke yonna nkubuulira Besigye ne Museveni bali omuntu ogu wano bakutega katambaala ffe tugenze okutandika okunoonyereza Besigye gwe baawa okugula ennyonyi ne bagula helikopita ebifu Museveni n'atanyega ne bagula engatto z'amagye ez'omukono ogumu Besigye Museveni n'atanyega babadde basheyalinga bizinensi ya Total nga bagisheyalinga ne Besigye we twagigwamu ne yeefuula mbu agivuddemu gwe bano abantu be bamu mukyala we wali eri basayiningira musayiningire okugenda mu UN Museveni alina osayininga naye nga UN position mukyala we gy'alina ogimanyi bw'oba oyeekera Museveni ebyaddala ng'olina position ye eya Winnie Byanyima muganda wange obeera wa mutawaana nnyo eri Museveni tasobola kukukkiriza nkubuulira bano abantu bali tugenze mu deep politics Besigye final touch munvumidde ebbanga nga njogera ku Besigye kati mujjako engalo ensi emaze mutegeera osegedde yeeyambudde ne bw'oba tolaba ne bw'oba tomanyi kati essaawa zino osobola obitegeera okuggyako oyo atali bitegeera atali wa muffe okay Museveni ya programminga sisitimu ye era nga Besigye abadde omu mu sisitimu osegedde mu kubafuga y'omu ku bakyasinza obubi Besigye nkubuulira Museveni yaleeta Ssebaggala naye nga amuleeta akimanya asobola omukontrolinga abantu we baayagala ennyo Ssebaggala Museveni n'atya n'anyiga eppeesa n'agaa Ssebaggala teyasoma ate nga kyetaaga okuba nga wakola ki wasoma oyo Ssebaggala ne bamugjawo Ssebaggala kumugjawo baamuwa ddiiru ne bamugamba nti omanyi nti
twetaaga Besigye gwoba okola ki o amplifying omala ogenda okusoma ompuliriza Sebaggala bamuwa $9,000,000 omugenzi Agina Santege Sebaggala n'agamba aje alagidde Besigye najja azimuwa yaani Museveni jukira Besigye Museveni yamuyinako control etya Besigye bamuwa diiru y'okugenda okugula helicopter okuzigulira Uganda sente ne bazirya ne bagula bi helicopter ebikadde kitegeeza Museveni yali ayina emisango egyo Besigye ne bamuwa sente z'okugula ki engatto z'abannamagye yaleeta za kugulu kumu okawulira kitegeeza Museveni yamuyinako control nga Besigye bw'ajja okuyeekera Museveni alina ne byasobola okukola ki okwogera ku Besigye wali owuliddeko Museveni ng'abijjeeyo ebyo nti oba owaaye oyo Besigye abagamba nti mulungi nnyo twamuwa ddiiru eno agenda okukola bw'ati yaleeta bino tebabyogerangako lwaki nga byali bimala n'okusiba Besigye omuteeka mu kkomera lwaki Museveni teyamusiba nti Besigye yali akolera Museveni era ng'akyayina omulimu gw'akolera Museveni ogw'okwefuula opposition okawulidde kati balowooza we bamala okugjawo Sebaggala ne balowooza Semwogerere ayinza okudda kye baakola ne batandika okutambuza olugambo olugamba nti oyina kubeera munnamagye okukwata eggwanga lyaffe Uganda era ne bapikapika nnyo Besigye nti onaamusobola abadde na musawo we ate ekirungi munnamagye owulira Besigye bamukanika okumwambaza abantu okumugula abantu baali bamuzize nga bamugaanye oba ompuliriza kati Besigye abantu bamala omugula eno bamaze okuteerawo kiri eri nti olina kubeera munnamagye okukwata obuyinza Semwogerere bamusibirayo kubanga ye si munnamagye Kyagulanyi ajja bano abasajja bakozesa tactics zezimu Kyagulanyi olwajja ne batandikirawo kye baakola Semwogerere okutandika okikola kati Katumba Wamala yasooka ovaayo oyo atali munnamagye abo baba batumiddwa butumwa owulira bannalweyiso mubalabye bamuhozi mubalabye nti oyina kusooka kubeera muki munnamagye nagenda okulaba nga ne Mawu agamba nti Kyagulanyi bw'aba ayagala obuyinza yeetaaga okusooka okuba muki yeetaaga emmundu kitegeeza ki nti bakyambaza mmwe bannansi bannayuganda abagamba nti ddala kituufu Museveni tetumwagala kati Kyagulanyi azze akugambye tugenda yita mu nkola zino kati enkola ezo Kyagulanyi zayitamu bano abasajja bazitya batandika okutambuza propaganda mu bantu baffe abatulimu nti bino Kyagulanyi byaliko tebikola ffe tukwate emmundu kati bamala okukikuteekamu nti tulina kukwata mmundu nga nabo we bapika nga we bakugamba nti tosobola kukwata buyinza bwa ggwanga nga toli ki mukwata mmundu kitegeeza ki nti gwe munnayuganda bamaze okujja ku Kyagulanyi bakulaga nti Kyagulanyi takola ki takola oyina kukwata ki mmundu eri nga abamu abeeyita abammwe be bakivuga bamaze okkivuga then eno ne bakuteerayo ne solution yeriwa ne bakukomezaawo Besigye ne bakulaga nti Besigye mukwata mmundu era fomati ye yakukwata ki mmundu jukira bamaze okkikuteeka mu bwongo baakikuyigiriza nti oyina kubeera wa mmundu okufuna obuyinza bazze bakikuteekamu bajja ne bakuleetera Mugisha Muntu ne bajja ne bakuleetera Mbabazi ne bajja ne bakuleetera Sejjusa ne bakuleetera Tumukunde Jeno Birali nga bonna be baagala obuyinza era bakulaga bannamagye naye nge in actual sense Museveni tasobola leka munnamagye kumuyeekera nga byaddala ekyo nkikubuulira ne Kasirye eggwanga eyali omutamiivu naye Museveni yamunyiga bunyizi nkubuulira Banyakayirima abanyize Bakaziini yajja abanyiga bano bo kye kibalesa nga ne Tumwine police has a right to shoot and kill Museveni we yamujja ku bwa minister n'amugamba gwate gwe owummuladde oyo naye kaka bino byaddala bano kiki ekibalesaawo nga babadde na mu magye nga babadde ne ranka nga balina ne ziranka ez'abajenero Museveni tasobola kukuleka nkubuulira okujjako nga oliwuwe okategedde kati saawa zino Besigye bamaze okulaga nti Besigye muki bamaze okulaga nti Besigye ayeekera muki Museveni era ayagala buyeekera ne voice note ezifulumye muziwulira kitegeeza mwe ababadde bavuga mundu tukwate mundu bakuteereddewo solution
naye nga neno be bakunyiza amapesa mu kuvumirira Kyagulanyi ndi byalimu tebikola okategedde kati sawa zino voice note zifulumye mutulaba tubadde nga tubibagamba bingi twayogera ku Besigye ne mutuvuma ebbanga lyonna lituzi yes bana mugamba mutakansubire muli bulungi sabo omuntu enasobola ntambuliza ko video eno mpaka letuka ku Mwami Balamu baluga hari kulamusiza tata kanzeko n'enkofiiro ndabe bulungi olime gamba nti nobudde njogera neekwesa Mwami Balamu ndabeka video ko wabadde ku NBS n'ogamba nti wabadde osuubira Bobi Wine okuvaayo yeebaze gavumenti olw'okuba nti mwatadde abaana basatu bebaali basiba nga baziba misango nti abaana basatu babatadde mbu era muzeeyi yakusuubiza nti mpolampola abantu bagenda kuba mubata badde nsaba kubuuzaako nti famire ya Rita Nabo Kenya emmotoka ya polisi gwe yatomera yo yeebazaani famire ya Frank Senteza yo egenda kwebazaani Mwami Balamu bire ebigambo bitwala okuva erinze ng'okyali mulamu okyassa muganda wange kuno sikutiisatiisa olunaku lujja kutya nga gwe kennyini oli mu kaguli balimu abateekayo nga mubajingitaddeko emisango emijingirire naye Balamu olunaku lujja kutya nga gwe oli mu kaguli ng'oweza emisango emituufu egikuvunaanibwa okwata abantu abatalina musango ne mbagunda makomera ne mubakako okwessaako obuvunaanyizibwa ku bintu byebatakoze olwokuba bantu baagala eddembe lyabwe bafulume wabweru balabe ku baana bakole ki naye nojja ku TV n'oyogera ebintu ebyekibuyabuya ebyekyana ekitombo wabadde osuubira Bobi Wine aveeyo yeebaze gavumenti olw'okuba mwatadde abaana Mwami Balamu eno ensi tojja gikungula kyensobola okugamba essaawa zino oli minisita oyise embingi otuuka wootuuse for that I respect you essaawa zino oli minisita toyogerwako tokola ki naye muganda wange Mwami Balamu okutegeeza ebigambo bino wammanga nga tonnafa ojja kutuulako mu kaguli ka kkooti ng'ekikutuzizaawo si kulaba ani gwe bawozesa wabula nga gwayeeraba nga gwe bawozesa ekyo nkikugambye twala bigambo byange mutudde ku bannayuganda mubataddeko embeera embi mutufuze bubi kwe mugaso tutta n'okutusiba mu bintu ebitaliimu ayogerako yaafa ayogerako gwe kugamba ensi mwagyeguza yammwe bataata naye Mwami Balamu nkutegeezaaga Katonda mu ggulu ne banno wonna nga mukyali balamu olunaku lujja kukukeerera wallahi billahi tallahi olunaku lujja kukukeerera nga gwe bagamba nti next nga Balamu gujja Balamu mulongoose amakomera gye muteeka abaana abo mulongoose amakomera Balamu gye This is Bana Uganda. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Thank God for the gift of life. Give God glory and thank Him. If you're still alive, even if you are sick, thank God for it. I love you all, my people. Bana Uganda. Today I come to make a video for Uganda. I'm not happy at all. What's already happened in Uganda? Joram. I'm not going to say rest in peace. Destroying their life. Those who are still alive. Destroying their children. Add more kisran for them. For you already passed away, then they say rest in peace. Rest in peace for what? For what? Don't rest in peace, my brother. You still young. For those who are not make for you the kisran for an accident, destroying their life. If you hear last time, we was praying for people to get an accident. So I was in an accident by Tandika. If somebody else, Banasi, they are the one been praying like that. Right now you are in the what? You are in New Zealand. People of Uganda, they think, Bamani, if you are an NRM, that is your God, you are not going to die. If you are people power, that is your God, you are not going to die. Kufa ya kufa. God is one who make a death for people. If you come in a social media, those who they are still alive, they feel okay, they speak what they want. You go that side, Bobi Wine as Daka kwa Bandu. You go that side, Museveni as Daka kwa Bandu. You go that side, Alien,
abasidaka ko abantu bana Uganda titi mutu ya Uganda. I never see any country like Uganda. People think about money, they don't think about the love of God, to love each other. If somebody have a problem, we are supposed to be together, to pray for those one. But just talking nonsense to Uganda, what is going on in Uganda? What about you? What about you? Ategwe, sigana kofa. Ebintu ya esi baleta kumonsi. Everything in this world, we are going to live in the world. Uganda, learn how to speak well if somebody pass away. Don't make your sister kuyogera konsi tukukufaya muto. Unako mlenzana, omona muto, taina wademebe omona. If you remember on man, the way that man is crying, you people,